Okay, buterefu ne batugamba nti Huntington Films baba bolekede kakali bakutte kubo bajja bwe bagitabu nenda kakalakata naawe tekayinza kusukka Sunday eno. Excuse me. Hello. You're beautiful. Ne bana ebulunaku yongera kulungiwa. Thanks. Webale kiraba. Hector. Webale Hector. Sinaawe. Let me meet you in class. Agwe twesange soko oveewo nina okubaako ddiiro eziyitabo wano soko oteekeyo. When are you free? Oli Friday? Sema. Sundays. Those are Sunday. Chichi. Well, I would like to go out. Nandi agadde tugende out naawe. Chichi? Yeah, if you could have dinner or lunch. Kyeggulo oba ekyemisana tukiri babiri. Actually, that sounds like Ekyo? it will be a lot of fun. Kirabika kijja kunyuma. Unless you prefer something else to do. Jako ng'oyagala twongere n'ebirala tubeeko ebitukolerayo ebirala. Actually, I would really like to go for dinner. Tufuna nandyagadde tugende ku But kyeggulo. I have to go to church with mom. Naye ate nnyina okugenda mu kyaki ne maama. That's Ekyo nno? Jukala olunaku lw'abasembyayo. Alina okubeera nga bw'amutwala ku date. maybe on. Kiba kiggwa. Oba tukikole tutya? How about after church? Kalira ng'ovudde mu kyaki. Jukira ayagala ssente ziri Mina munne Mr. azisasula eddiga omuyaga. Over me. Maama bwe tuva mu kyaki nga mbeerako. Next week? Watya wiiki ejja nti ejja? That's very. Neddeyo wala nnyo naawe. Why the rush? Opapa ki? Kumbe mutima agamba nti ndeka njagala kuwona ssente za muyaga. I want to take you out. Njagala kutwala awutu. Kiki naawe? Have faith. We will go. Gobeera n'okukkiriza tujja kgenda. Yeah, but next week. Siganye naye wiiki ejja wabawala. Appetite y'okulya emmere eba empeddeko. Kumbe ye kyabala kirala. Kyabala kirala. Naye amulaba ono ayagala kwegeziwaza. Take long. Kale amugamba nja kukubira kasimu nti naye tolwawo kakuba enkya oba ekiro mbuulire. Tuyinza n'okugenda Friday tewali buzibu. Mwana eno nnyasi yonna ng'ogamba nti eno empona. Mulabye. Ugwe bagenda kunsasulira ez'omuyaga ayinza okuntulugunya ng'ogamba nti siikufune. Ye alina byabala. Kivula abantu abasinga ebiseera ebisinga lwaki akuba wano Niiru abeera n'eddiiru ye gy'ayagala eyitewo obuyisi. Kati ono aba ayolekera agenda ku ssimu ne bamuweereza ebifaananyi bya Kevin neera nga babadde bayimiridde ne mwana muwala Julie. Niyo n'omukazi anjagaza ki bannange ku musajja wange anjagaza ki? This bitch has already gone too far with Kevin. Mukazi ono agenze wala. Mwana ekanzire nayo. Kati n'amanya nti oyo ateekeddwa okubeerako engeri gy'amutereeza mu layini ye kubanga kirabika tayagala kumanya waalina kkoma. Yeetaaga okubeera nti ayigirizibwa essomo nga n'akajanja kayagala okundeetako nze apaana tekisoboka. Tuddako ebwalidde izi kali wano kabalagavu kazibu naye baaba ebizibu by'abaana b'essomero ssebo tebigendeka. Well, I met Kevin on the way and he asked me out. Maama ng'ogenze mu kiyigo n'olwayo boni mbadde nvaayo n'ensanga Kevin kyava ngamba tugendemu out. Don't go. Togenda. Why? Nga lwaki? He's playing you. Oyo akuzannya. Easy. I Easy. think we are done with that. Easy emboozi twagimala. Okibulira tonnemesa. Kumba abadde wano n'awulira emboozi z'abali abayayizi babadde boogera. Balina ne beeti. Ko nti oli. He has a girlfriend called Carol. Okay. Oyo alina omukazi gwe bayita Carol. Wish me well. Yo waayi wandibadde onjagaliza. Nkwagaliza nti tonjagaliza. That guy takes me to be a girl. Kakati nakututte nga muzannyo. I don't really know where you're getting all. Bannange ebyo byonna obijjawa. You can't stop me from that. Tojja kuŋŋaana kumwagala. Eki? You trust him that much. Kyogamba omwesiga nnyo. Tell him that you're a virgin. Kale. You will thank me later. Sooka omubulire nga bw'otakikolangako oluvannyuma ojja kunneebaza. Naye abadde wano n'awulira nga bagenda kumuzannya buzannya bamuzannya game. Kumba ate tuba tuli eno ne Kalo naye nga bannange n'agamba sooka oleke. Ye aliwa. Ebifaananyi biraze nga bali ku kampasi wano. Alina munne gwe yateekako. There she is. Wuuyo musege. Baasi sooka omundekere. Njagala mumukuterereze mulayini olwalira agenda kakasa lwaki. Mbajja kumanya lwaki enkoko tefuka susu. Bitch. Gomusege. Kiki gwe kyolina? Stay off my man. Weewale omusajja wange. Bitch. Bakugambye musege obulidde. What are you talking about? Biki bye mwogera? Hey, damn you stupid hoe. Tonneefuulirako atategeera gwe musege. It has, get that. Musajja wange nti bagambye wuwe tokitegedde. N'oli nadda mu byono byayogera. Sijja kusobola mmwe balalu. I don't have the time. Sirina budde bwammwe. Erindako gwe. Bano nno benkuba. Alumwokya. Nze bankuba gwe.
Namuddiza luli na mazina. You ever Tokiddanga slap me? n'onkuba nze ggwe. Stupid. Sirusiru ono. Ono tanyigirwa naye nno munoga. Ogenda mpola ng'oyagala okwefuula mbu omusobola. Bannaye akusimbula luli kati kasudiiwe. Sudiiwe naga Sorry. akuba tudde nnyo. Twaliza muli. Just don't. Tokidda What are you nawe. doing? Obadde ku ki? Eki. Repeating what I say. Byenjogera nga byoddamu. Backing you up. Mbadde nkubeererawo. Like it. Twalizamu omuli sibyagadde. Onkubiza n'okunkubya. N'akunkumuka n'ayitawo. Akali nkukubiza ntya? Nze okubeererawo mbakubya. Kibuzibu ki? Is this still just talking? Kakati lindako mubadde mwogera bwogezi wano. Kamera ziri wano. Why are you cheating on me, Kevin? Lwaki oyenda bannaaye? What don't you get from me? Kiki otanfunako? You mean I'm not enough? Kyoga si kyakumala. That bitch even slapped me. Omukazi omanyi bwankubye okunkuba. Eki? Linda. Attacked her. Omulumbye. So you don't even care for Kali tofuddeyo nze kunkuba. But attacking her wasn't necessary. Obadde olumba bwaki naawe. Kibadde kyetaagisa ekyo. You promised to be mine alone. Waŋŋamba oli wange nzekka. Kakali yagala kubeera nti odda wano. Tofaayo. Ebyuma weebiri. Okitegeera. I promised you. Luli lukoba. Olulengera gye ludda teruggwawo. Naga bannange nze nedda. Omuyaaya ali eri mu mutima yina ebigambo byatokomoka baaba. Naye yeekakasa. Jukira wogambira nti guli omusu wa kikoba. Nobagamba kino kyenda baaba jjajja. No, you date me and my friend at the same time. Gwe oyagala kunjagala nze ne mukwano gwange. What? Eki? Yeah, today. Oh, so you want me as a rebound? Kale oyagala oddukira ewange mb'oli amukyayi. Conditions have always been keeping us at a distance. Waayi wabaddewo ebibadde bitulemesanga. So, will I get a chance? Kale onompayo akakisa. Well, I don't date guys who are still staying at their moms. Nze saagala basula waabwe. Another condition? Era otaddewo akakwakuliza akalala. Mwono akyasula wannyina. If I get an apartment, will I get a chance? Kale bwe nfuna eruumu onooyitayo. There I'll think about it. Awo nja kirowoozaako. Naye bannange kano akawala Mukama Katonda oba wakabajja mu mutiiki bannaye nga kanneeragiddeko. N'alaba nga kamweragiddeko bitya. Kwekwolekera okudda ebbali kati waliwo akamera akatambula. Saidi eno. Kumbe Juli. Juli baamugambye nti oyo gaaya akuzannya mizannyo n'atakikkiriza n'awakana. N'amanya nti oli amulemesa. Wabala ali waka naye emmere erabika emuleme n'okulya ebirowoozo bingi. Maama atundaga nti omwana nga abadde. Kiki togenda kulya? N'alaba nga tabitegeera. I'm sorry. Onoonsonyiwa. N'asituka mukazi wattu. Teri muwala gwenza kubulira nti omulenzi akuzannya koloba nakkiriza. Amanya bumanyi olabika gwe oyagala kunfiiriza. So nga ate munnange oluusi munno bw'akulabulangako ogwananga n'obuliriza. Waliwo ebintu ebitatera kukkirizika nti omuntu yazize emmere. N'agamba nno wano waliwo ettabbo ng'omukyala. Yamanyirabo nti muwala walabika alinamu obuzibuzibu. Kumbe bw'ayitawo omukazi wattu n'adda ebbali. Kati n'asoberwa n'agamba ngenda kuzzaako ki. Ekyamazima ng'alabika abadde ayingidde mu mukwano ne Kevin. Obala nga ate bamugamba nti Kevin nedda muyaaye mufere mute ayina n'omuwala gwe bayita Kalo. Ono tayagala kubiwuliriza. Maziga ne gamuyitamu mu kaseera kano n'otulo ne tumubula. Simu atuze entuge babadde bamukubira naye nayo n'agituga. Bagita company scandal. Mama kyava ajja. Are you fine, my dear? Onoba bulungi mwana? Mama ndi okay. You didn't eat. Gwatalidde emmere? My appetite. Badde saagala kulya. What is it? Kiki? You can talk to me. Mbuuliraako. I know you're not fine. Nze nkulaba. Want to tell me? Toli bulungi naye toyagala kumbuulira. Whatever it is, Naye kyonna kye kiri. don't forget to pray. Saagala weerabira okusaba Mukama. Saba Mukama ajja kukubeererawo. Fine. Good night. Good night. Kale kankwagaliza ossula obulungi nti kale naawe ssula bulungi maama. N'atambula nga bw'agitawo omukazi gwattu naye ng'alengedde muwala we. Tali bulungi. Wabula butayagala kukyogerako. Yamukuza okubeera omuwala munnaddiini era agoberera enkola ya Bayibo. Naye munnange ebizibu kati ono aba akubye otulo essimu ye n'egenda evuga. Budde kiro bantu bali mu tulo beebase. Kaddo okawulira. Hello? Wangi?
whispering? Kiki oyogera bwama? Are you okay? Oli bulungi? Tom, it's late. Tom, obudde buyise naawe. Okay, I'll come tomorrow. Nakale ku makya kankeera enzije. Tom abulira ayagala kumulaba. Naye engeri gy'abadde ayogeramu essimu mbw ali mu bwama. Amugaa nti owaayi. Kale tulabagane ku makya enkya. Naga nti kale buterevu. Campus scandal. Kakali buterevu omukulu n'asooka n'abeera nga akazingiddeko wano era nga bwe tujja okujja okubeera nga tweyongereyo n'agambye nti obutundu bukyaliwo era nga tujja kuba tutandikirawo buterevu n'egamba nti nambwayo Benita nga Julie so nga ate Katumba Nava Rachel buterevu nnyo namuli Lydia nga nnyina wa Julie Natera wabula nga buterevu nate mbadde VJ SAMMY mu video nga nze mbadde nkute tusinkane mu kanaba kadiridde ate nate yaman